singa okola empo ya Allah naye balindiriza akabanga katono nnyo ate beera ng'obatoolamu omukoomu ila olutalo nga luwedde tuliyamba lengule tulivimba. Even if you throw us into that fire, we will not worship you. And they said, whether God, our God that we serve, delivers us or he does not, we will not bow to your image. They had no assurance, yet they remained faithful. That's the challenge to many of us, because today the challenge that stands before us is not just guns, it is not just tear gas. There is also a challenge of money. And the Bible says that the love of money is the root cause of all evil. Many people have compromised themselves because of the love of money. Today we can learn from Shadrach, Meshach and Abednego and survive the schemes of the dictator of this time. You can call him, you can add him another name, Nebuchadnezzar, something like that. So as we gather here today, this is not just a political event. Even if you throw us into that fire, we will not worship you. And they said, whether God, our God that we serve, delivers us or he does not, we will not bow to your image. They had no assurance, yet they remained faithful. That's the challenge to many of us, because today the challenge that stands before us is not just guns, it is not just tear gas. There is also a challenge of money. And the Bible says that the love of money is the root cause of all evil. Many people have compromised themselves because of the love of money. Today we can learn from Shadrach, Meshach and Abednego and survive the schemes of the dictator of this time. You can call him, you can add him another name, Nebuchadnezzar, something like that. So as we gather here today, this is not just a political event. People that are humans, God has given us hearts, and sometimes when I am in my bed, I wonder whether Dictator Nebuchadnezzar Tibuhaburwa has a heart. He has children, but he does not think about other people's children, like Honorable Ssewanyana and Honorable Muhammad Ssegirinya. So in honor and respect for God, I will ask you in all your honorable respects to stand up so that we can lift our brothers, not just those that the camera has had a chance to look at, but even those across the country that suffer the brutality of Dictator Nebuchadnezzar Tibuhaburwa Museveni. So can you please stand up on your feet so we can pray for our brothers and sisters. And in agreement, when we say amen, and that word amen cuts across, whether you were Muslim, whether you were Catholic, whether you were an Anglican. Ya Allah wa akharin, ya Allah, anta as-samadu ya alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya qadiru jalla jalalu, ya qadiru jalla jalalu, ya muqtadiru jalla jalalu, ya muqaddim jalla jalalu, ya muakhir jalla jalalu, ya awwalu jalla jalalu, ya akhiru jalla jalalu, ya dhahiru jalla jalalu, ya batin jalla jalalu, ya wali jalla jalalu, ya mutaali jalla jalalu, ya barru jalla jalalu, ya tawwab jalla jalalu, ya muntakim jalla jalalu, ya afu jalla jalalu, ya rauf jalla jalalu, malikul mulki dhul jalali wal ikram jalla jalalu, ya muqsitu jalla jalalu, ya jami'u jalla jalalu, ya غني جل جلاله يا مغني جل جلاله يا مانع جل جلاله يا ضار جل جلاله يا نافع جل جلاله يا النور يا جل يا هادي جل جلاله يا بديع جل جلاله يا باكي جل جلاله يا وارث جل جلاله يا شاهد جل جلاله يا صبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. buli omu azze wano mu kitiibwa kye. Sijja kugamba nti ndi musanyufu nnyo
olw'embeera gye tuyitamu naye era eri mu mutima gwange mpulira nsiima buli omu asobola kuteekako omukono oba asobola kuteekayo eddoboozi lye ku mbeera eno gye tuyitamu. Abaana bakulwalirira, abaana bakubeerako nnyo, bakuteekako nnyo pressure n'otuuka ekiseera nawe n'owulira ng'obwongo tokyabutegeera oba wakatereera. Abaana abakulukulumu nabate ne bakugamba mami tetubutegeera lwaki dadi tadda, ng'okanyako bazzaamu essuubi n'obagamba Mukama Katonda ajja muzza ajja sala omusango, ne bakubuuza naye mami bw'abanga dadi takeerangako nate omuntu lwaki kati ali mu kkomera, oba n'ebyotugamba si bituufu, naye n'oyongera okubagumya si byangu. Ne twebaza Mukama kubanga asobodde okutuwa obugumu ate asobodde okutukkakkanya emmeeme nti omuyaga gonna gwe tuyitamu tuli bagumu weewaawo omwami taliiwo, naye tweyongedde okuguma, tweyongedde okwekwasa Mukama. Era mbasaba bonna bannange mwenna abatusabira essaala temuzikomya, tujja tuuka ekiseera tuwangule. Mukama Katonda agamba tewali muyaga gonna gwoyitamu oba tewali bizibu byonna bijja mu bulamu bwo nga tewali buwanguzi mu maaso. Nze kyemmanyi muwana wonna mu storm gye tuyitamu oba omuyaga gonna gwe tuyitamu waliwo obuwanguzi. Mukama gyatwala omwami, gyatwala Honorable Ssegirinya, ate gyatwala ekibiina nga National Unity Platform, kubanga muli b'amaanyi, tuli b'amaanyi bwe mba ngamba, kubanga bagamba teri alina kirungi gwe batanyiga. Simanyi gyali nina abaana baawe nnaku zino zonna balwadde naye siina buyambi, nange emikono gyansanyalala, magulu gannuma, sikyasobola kuba kasi nali nabikubanga nkola kinga mpeerera abaana bange. Omu yafa accident nkabiri mu bibiri, kati kawanjagwe nali nsigazza naye wuyo wamumpambako. Kati ndi awo siina nyamba, baana baabo tebasoma, siina nyamba. Saba Pulezidenti Museveni anyambe asaasire n'abaana abo, anyambe asaasire n'abaana abo bannange, ate omwana wange Pulezidenti Museveni nyamba, ne tata wange yali tuleva bunga bavuga, naffe twongera okuba omulanga ng'abeekawe nti eggwanga lyonna tulisaba lisimbe emabega waffe, tubanje abantu baffe, tusobola babanja mu ngeri yonna. Kati omwaka guweze kyetwali kirowooza nti kiyinza okuba kya nnaku 2 nnaku 3, kati twayogera omwezi, tuyogera emyezi, kati twogera mwaka. Tusobola okuvaayo ne tunyiiga ffenna ne tugenda ne tubanja abakulembeze baffe. Embuyaga esula omuti, embazzi esula omuti, n'enkuyege zisula omuti. Enkuyege esensedde Museveni. Mwami Museveni yennyini atunyumiza mu katabo ke Kasongere Mazasidi, bamukwatako ku road block ne bamutuuzaawo ne mukyala we, just kumukwatako bukwasi. Naye abaana b'abantu bano nga bwe mulabye wano, nga gwe omwana we ajaguza birthday ne yeerabira ne speech. Mashallah, nga sitya gwe nkya Katonda wange ayantonda. Mwami Museveni, tetwagala obeere nga Gaddafi, tetwagala obeere nga Bashiri. Twalibadde tunyumirwa kuba Kyagulanyi ava Gomba n'abanga azzeeyo nga pulezidenti akyaddeko awaka nga akulengera. N'ekyo we kinaagaana, mashallah Katonda yajja okugerera bw'onaagenda, kubanga yasinga okukola ki? Okumanya tebakulimba, wallahi tebakulimba, gwe saba bulamu. Saba bulamu. Aina Abubakari fa bagende Makka, bakugamba omusajja Amuza lumu bamufumita nga balowooza bafumise Nabbi Muhammad eyali akutelaaya. Naye bano feka tukyaganye newe tukonamu obukonyi. Kati omanyi we badiployinza awo buli muntu aliko omuntu balowooza tuyingira City Square, naye mashallah time ejja kutuuka katulinde president ne tugundi we banaatugamba just ekigambo kimu tugende, ojja kulaba abantu be balekawo zipajero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feke minisita oyo yansobera kuba mu 2016 bakwata Mike Kabaziruka Kabaziruka omwami oyo feke minisita
ne Secretary General Mugenzi ne bagenda Entebbe okulaba General Yoweri Kaguta Museveni ne bamusaba okuta omubaka oyo. Lubambensi n'alimba oba yalimba tetumanyi, n'agamba nti Kabaziruka Honorable Michael Owenakawa ebiseera ebyo yali yagenda era Kitula oba Kisozi, era baamulaba n'emmundu ng'apimye mu jjajja mwennyini. Bwe muba mujjukira story eyo, naye olwaleero baamuta. Eyalina emmundu n'apima mu jjajja mwennyini nga ne jjajja yemujuliza akola ki? Alaba. Ssewanyana babakwata ku misango emijweteke nga bwe muwulidde. Nalaba feke minisita nga ayise bakyala baffe neŋŋamba oba feke minisita ajjukira ebya 2016 kubanga kwe yandisinzidde. Ensonga eno tekyali mu baminisita bamaama, ensonga eri mu mateeka nakyemalira. Tebabamenyako, tebabamalaako nabwoya ku bigere, tebalina musango. Ffe tusigale nga tuli ku ekyo kubanga bongera kutunafuya na kututambuza tusigale ku mazima, era kiribedda amazima ne gakola ki? Ne geeyoleka. Tuli wano nga tugamba nti kino kiyinza okutuuka ku muntu yenna kabaani kubanga bakwatanga abaana baffe bafuutu soja, baani bakwata bakansala, kati n'ababaka tetuli safe. Era kyovudola tulina kulwana amasajja. Ab'emikwano bangi mwenna mwotizza abakyala abatali bamawanga gammwe. Muyina abakyala abaami bemufumbiddwa oba bemukwanye nga bamawanga maki? Afuna mu mboozi eyo yokka ey'amawanga General Museveni yekka ne regimu ye, kubanga baagala kubategeeza nti eno ensonga y'Abaganda abanyankole tebibakwatako, enfuga embi tebibakola ki. Naye njagala okwebaza NUP, we demystified that. Era mu NUP ebyamawanga tebikola ki? Tebikola. Wonoobikolera wotudde wajja kubeerawo ow'eggwanga akugamba oba ebiki byoyogera. But our agenda is this country. Ensi eno ejjudde abantu abamawanga ge tumanyi obulungi nti Uganda ekolebwa abamawanga abalala maki? Mangi. N'olwekyo bw'ogenda ku social media n'otandika okwewaananga bw'oli Omuganda oba bw'oli Omunyankole oba bw'oli ow'eggwanga lyonna oli mu kuwagira General Museveni. Abaasibibwa awatali musango tukimanyi, we here to testify, tebalina musango, tebalina kye baamukola. Ekyamazima abalina okusiba beebasibiddwa, abalina okusibwa be bali ebweru beebasiba, kubanga benyi b'amateeka beebasiba. Mumbulire etteeka ki Museveni ly'atannamenya? Mwe temwamulaba ku TV nga bamaze okutta Zebra Ssenyange ne byayogera? Tebambuulidde, abankubidde nga balowooza nabadde nkimanyiiko. Era abakubidde n'otabakwata n'otugamba nti gwekyayina engalo ennyonjo z'otwala okusiba abaana b'abantu ng'ate bakubiddeko ng'era babadde balowooza okimanyiiko, otera okumanyako. Eyatta Yasin Kawuma, emmundu ne Sasi byonna yabijja mu State House. Era abagwagwa batugamba tusigale nga tugamba abannaye twogere mpola kubanga ffe aboogera obubi omusajja yatulinda. Ssewanyana alina emyaka emeka? Ssewanyana Museveni okuwamba obuyinza yasanga Ssewanyana ayonka ne Ssegirinya bwe gutyo, naye alwana naabo takyaswala. Aswaza buki? Sisobola kutambula nga ngenda ngamba abantu president wange ye Museveni nga ani gwoteeka mu kiswala ekifaanana bwe kityo. Naye n'abaamulonda mpulira nabo gye bali baazaalibwa nabo tebanyega, era ne kitamuwa kwekuba mu mutima. Era ne batugamba bwe banattanga abaffe tukaabe, naye ne bwe banaabanga bafiiriddwa abaabwe tweziribange, ate bw'okaaba obubi bakusiba. Kyokka baganye n'okutuwandiikira enkaaba entongole. Abaganda baffe ne Ssewanyana ne Ssegirinya abali mu nkomi omwaka mulamba olwaleero obwemage, era singa balina omusango
abafuzi bakuno bandyangadde nnyo okubawozesa babasingisa omusango babaggalire mu butongole. Naye omuganda w'Ebuddu agamba nti yayonoonye bwasanga bwakolaki bwatunula. Abamanyi Oluganda muntegedde, yayonoonye bwasanga bwatunula n'abakuno bebafuuse. Temumbuuza kitegeeza nkyogedde mu Luganda. Kiki ekigenda mu maaso y'ensonga lwaki n'ensonga ezimu ez'amateeka ng'ez'ettaka baweebwa amagezi obutasala musango gwa ttaka nga batuuse walinkayana. Emisango gino ddala egy'ebyobufuzi abalamuzi n'abakulu b'abalamuzi bataategeera embeera mwe tutambulira bajja kutwalibwa nti bali mu kkobaane n'abalina obuyinza ne state okulemesa abantu okufuna obwenkanya n'okumalawo eddembe ly'obuntu. Omukisa ogwo tebaagutuwa era naye sirowooza nti ensonga gyanandiyogeddeko mu lukale, naye we tutuuse nga tutuuse mu kiseera nga abaka ba paalamenti bamaze mu kkomera omwaka mulamba nga abalamuzi abawulira omusango guno bajja bakyusibwa ne mu kaseera akakulu akalimu okukkaanya engeri gye bagenda okutwalibwa okutambuza ensonga yaabwe ku pre-trial. Abalamuzi ekitongole ekiramuzi kyasalawo ne kikyusa omulamuzi ali mu musango ogwo ne mu kaseera kano nga tebamanyi nti abantu bamaze omwaka mulamba nti balina bukiise, naye n'abantu bano abatasingibwanga musango bali mu kkomera omwaka mulamba nga tewaweebwanga mukisa nakweyimirirwa nga si nsonga nkulu eri ekitongole ekiramuzi kya kwewuunya nnyo. Naye kandowooze nti balangira okwerowooza ne bakola ekyo ekibasuubirwamu okukolebwa okutuusa obwenkanya eri abantu otali kyekubiira ate n'okuwuliriza abantu.